It is the final channels and alongside SPV graphics and of course Half Cloud app eyo gye mugamba nti giteeke ku simu obenga osobola okufuna amawulire gonna. Amawulire getulina ga mwana mulenzi Eddie Kenzo ne Eddie Kenzo Festival. Rema yavuddeyo n'agamba I will be performing at the Eddie Kenzo Festival come 28th March. Kenzo wadde coronavirus alemeddeko ensi endala zonna ziwera ebivulu mwana kanda kambata agamba mulimba Uganda tewannabeerawo alangirirwa kitegeeza ffe tukyali apate. Mu ngeri eyo abayimbi ab'enjawulo bazze bavaayo nga bagamba bajja kuyimbirako Kenzo naye era ffe tunoonyezaamu gwe tubadde tusuubira tugamba naayimba kubanga ku mulundi guli we bayimba ku Kenzo ku lonchi ya Rema twalaba ensikasika gye basikamu Chris Evans awo ne tugamba ndowooza Rema takyayagala kigambo kyonna kikwatagana na Kenzo. Kenzo n'avaayo alaajana nti tebamuwa mwana we amaalo mulabako ne tugamba Rema nga yakyawa Kenzo naye nga bagamba nti olweyo olukadde lwe lumanya ensonda olweyo olukadde lwa Rema lwe lumanya ensonda za Kenzo kubanga ebiseera ebisinga Kenzo nga nayimba ku kivulu ne Rema abeerako ate yasooka ku stage ndowooza mwe muli eddogo lya Kenzo Rema ava ku stage Kenzo n'addako. Rema agambye agenda kuyimba era ajja kubaayo ndowooza ajja kukolayo n'akayimba akatali kiriya tetumanyi oba najja ne Dr. Amuza. Dr. Amuza tayinza muleka kugenda yekka olaba ne waaba agenda mu rehearsals abeerako olwo ng'agenda ewali olweyo olukadde ajja kubeera naye ku stage ndowooza ajja yimba na babiri. Ge gamalo ge tulinawo essaawa eno okubeera nga mwana muwala Rema asazeewo najja supportingako taata w'omwana we wadde tamulaba naye alina omunoonyeza fees. It is the final channel zanera alongside SPV graphics and of course Half Cloud. Kwenkugamba nti amawulire gonna ojja kuba ogafunira okwo but for now we out.